nga bulijjo programu ensonga mu ddiiro tuli ku nsonga za byabufuzi byayengera dda twabitandika. Ab'ekibiina kya DP bagenze Soroti, bagenze kutandika kutema mpenda za kutandika kulonda bakulembeze bajja tunatera okuwulirayo ba pulezidenti omupya obw'omujja naye nga Mao ne banne abasajja bagezezaako okugenda mu kooti olukiiko baluteekeko injunction namugamba omusajja ono beeni nti ojja kutokera busa. Mao ye kintu kati omala budde n'ensooka obuze ku bantu tutandikirawo olwo babuulire ebibadde mu kooti balinze. Neyanziza nnyo omukulu Kibalizi John ne abatulaba ku TV yaffe n'enganzi erinnya eryange Kiwanuka Benedicto applicant. Abantu sooka obadde bambuuza buli lunaku gwe mutabani wa Beni Kiwanuka, muzzukulu wa Beni Kiwanuka, mwana wa muganda w'ekiryani. Era ne jjajja wange Benedicto Kiwanuka era naye yali mugundivu mu kibiina era kati abo abantu abakulu nga bw'ekitibwa Damiano Lubega bamumanyi baali bamumanyi kubanga abasinga kati abaliwo mu Gigi guno bato. Yali Benedicto Kiwanuka ava awo Ddundu yali azaalibwa era ne bamuziika wali e Bukeerere Nakagere. Ye jjajja wange era Benedicto Kiwanuka era mwe najja erinnya eryo. Ebivudde mu kooti. Ebivudde mu kooti birungi si birungi? Bibi. Kubanga kooti almost kiraganga nti kooti tekyasobola kuyimirira ku magulu gaayo. Kubanga kati naffe tutegeera ebinaabaawo era nebituukirira nebikola ki? Kyogamba bye waŋŋamba bituukiridde? Bye nagamba bituukiridde. Waŋŋamba batamukyuse? Nagamba bwe batamutwale batamuwe workshop bajja muwa leave agenda ku criminal sessions. Ekyokuna bajja mukyusa kati kyenasembayo kibakoze. Naye lwakuba kati bakikoze olwaliro badde surprise. Kubanga badde sikisuubira leero. Omusajja bamupromotinze yagenze amawulire gafulumye ekiro. Anti kati olaba mwami Kibalizi. Nga bamuwadde ogufo. Ekibaddewo kibadde bwe kiti. Omusango ogwa contempt nagwo wabanga 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Ne tulabika mu maaso ga Dr. Douglas Singiza nga 27. Era abakulu abo baali bagenda Soroti nga 5 era n'abiyimiriza n'agamba temulina kutuuza nkiiko zonna nga kuyita nkiiko zonna okutuusa omusango gukoze eki? Guvudde mu ddiiro. N'atugamba n'enteekayo security submissions nabo ne bateekayo n'endijoyininga n'enzigalawo nga 14 August. N'atugamba agenda kutuwa judgment nga 26 November. Twatukayo 26 bamuwadde financial workshop. N'atugamba tukomewo nga kirako n'atugamba tukomewo nga 5 December. Tugenda okuddayo December nga ate yagenze Dar es Salaam. N'atugamba nti bw'ava Dar es Salaam agenda neddi mu criminal sessions. Ne tukkiriziganya nga 19 February ne tugumiikiriza. 19 omusango nasooka guwulira ku Honorable Robert Mao. Nti ku Lwokusatu wa 19 Dr. Besigye agenda kubeerwa Dr. Douglas Singiza. Nimanya nti ekyo kifuka tukulu. Mwe mwalina okubeera mu musango nze ogolo naku omusango gwange gwaliko gwa ssaawa. Ate minisita yalanga emisango. Zigenda kuwulirira nga agulanga nti Dr. Besigye bagenda muleete wani wa Dr. Douglas Singiza. Ssaawa ze zimu ate. Ye nga ate ogwabwe gugwe gusookawo ssaawa 3. Kwa Besigye kutuuka gusookawo. Kitegeeza nti automatically guzuko. Gwa DP gwa ssaawa 5. Gwa ssaawa 4. Gwali gwa ssaawa 4 okusinzira mu hearing notice. Awo yo tebijja kusoboka. Kibadde kijja kusoboka. Era omusango guli gwamala essaawa ezi n'ekitundu. Ati temala bangu abantu tubanguyize. Kaakati n'aŋŋamba Dr. Douglas Singiza nti nkomewo enkeera batuwe eki date byagenda okuweerako judgment era naddayo ku Lwokuna n'agamba nga 13 May agenda kuwaaki ruling mu musango ogwo. Tubadde tuli awo ne bafulumya ki notice bagenda mu National Executive kwegamba matankane nti nga 5 ne mu 5 Lwakuna bo boogera 5 Lwokuna n'Olwokutaano National Executive nga 7 ate Olwokutaano National Council. Bebaagaana okutuuza enkiiko zonna. Kaakati kwekola ki kubanga nagifunye leeti nange neekubaakubako Council n'agaana yali mu nsonga ezo yayogedde ebintu bingi n'okutya ng'atya n'okutya ng'agamba ajja muleetera obuzibu biki. Ate ne balooya batya. Nange ati kyekire kye neebuuza Ng'ambe nja kuleeta obuzibu. Bale ngamba omuneroya nze kiraya nti omusango gwe nti waabo ogwo gwowaaba. Owaaba. Bwe okuliwa byange yakuwa omusango. Kati nze ngamba nti funa aloya ki omulala.
nengamba mu sawa esemba yeyo nengamba sirina sente ebintu bino instructions bichi kwenze kwe draftingira bino nembiteekayo mbiteekayo Friday nga 28 zino nziraba wazifunye kazo semu y'abantu ye council waabwe nabikola ki yabiri receivings kakati bwe mbiteekayo ku Lwokutaano ne bigenda butereve wa registra tialocatinga misango egyo Lwomukaaga Sunday kati ku Monday kusawa nga 8 naagize wa deputy we worship ye Esther kati Esther ye naaja allocatingira Dr. Douglas Singiza nangamba gendo labani Dr. Singiza bwentuka wa Dr. Singiza nagamba ai misango egyo umusango guli tukyali musango guli ogwave wa Justice Philip Odochi abadde akyakumanyi bulungi nagamba naye emisango egyo gintawanya mu mutwe saagala gwa applicant obeere wekka gendo leetera lawyer ne mugamba nti lawyer oli yakoze eki yanvuddemu yakoze eki nagamba funa lawyer omulala ojje naye wano jo yanti angamba muleete jo kubanga oli obudde bwali bugenze ku Monday sange kye nakoze nga nziruka mangu nga nfuna lawyer bamuyita Nsenge obadde olina mutwalayo leero namututayo namulaba era ne tukkaanya bwe twatuuse eyo namugamba aku instructions oziteekeko oteekeko leeti egamba nti twagala obusawo buno guwulirwe enkya mujje leero mbaweeki injunction ekiro obadde okyali eka ebyo ne tubikola twabikoleddawo ku kooti ne bikolebwa kati ekiro ngenda okulaba President Museveni alonze Dr. Douglas Singiza chairman wa Judicial Service Commission olwo ne kubeera musango gwa mawu andika ebyo nabikolebwa oluyingizamu mawu andika tololoza ebyo nabyo n'okujja gomanye ebintu kankunjalo kugamba mwachawa muchawe ngabaganda mwami Kibalizi nali wano ku lunaku lino ogamba nti ne kugamba bwe mbamogerako ebyakasula ebyakalebule kubanga nze njogera manyi bulungi byakoze mu court of appeal ne byakola eno okola mu kooti kati anti olaba ate obimanyi oti atakola anti uliza kibabwe ekiti kooti erina procedures mwami Kibalizi ne bwanga toli mukozi wa kooti omusango togola nga guno bwengu preparinze wano togukuba bukubi n'ogutwalira kanso semuyaba nti nabawaabidde waliwo procedures zoyitamu noteka kwekimisi ne bakola batya nga bawulire bwe nagenze nendaba omulamuzi bwe mmala omulaba nangamba ekyokukola nti genda oleete ki era ne musitwa ne mutwalayo era ne twogerezeganya naye n'agamba tugende tukole bino ne tubikola nga ne tugenda kufuna ki injunction ezo tumalirize ogenze otuuka olwaleero nze okutuuka olwaleero mulamuzi aŋŋambye fayiro zammwe ziri awo linze mulamuzi mupya nze justice ono azaali awo azaalenjinga bamuyita Eyoma Francis yekirakawe azaalenjinga awo mulamuzi mupya kitegeeza fayiro zonna zakudda mu buto zakudda mu buto kati ekizibu kirimu injunction gye badde oyagala ya meeting kati eno expert interim kati eno eri overtaken by events kubanga twedde meeting egenze muti kakati wakyaliwo eno temporary injunction kubanga kati yeegamba bano balina okuyimirira okukola mu ofiisi zonna on behalf ya DP zino kyegamba yo kyegamba kati eno zonna bajja ziwulira n'eno kubanga otedde zawaabiddwa teziwuliddwa kati bajja ziwula bagambe nti eri overtaken by events mu mateeka ene eri overtaken by event tugamba nti eri irrelevant kati ate era kuba kukyali musango ate kati okupreparinga bino ssente kati okuteeka okuwa instructions si ssente owa instruction tezaweebwa kitegeeza ekisambo ate gozata kweziri ku kooti bonna bazina n'omulamuzi ku byebiriku ebiri kitegeeza kyemba zino bino n'ebirala ebikoleddwa birina okusasulibwa olunaku olutuuka nga baka meeting mwagituusa anti kati wuliriza ye kyetwagala kyetujja okwagala ddamu kubanga eno interim eno eva mu eno temporary kati kitegeeza eno erina okuwulirwa eri ebadde kagwirawo eno badde ya luvannyuma kubanga eno sinaba kuteekamu submissions nina okuteekamu submissions nabo balina okuteekamu submission ate nina okulijoininga otegeera so kakati ebintu bino byombadde mbimanyira nga bwe nagambye bwe nakyogera ate zaakoki injunction yaleero eganye meeting eri ate kati olaba nyinza okujja olinaku gweyogeddeko naye kubali esoroti ate anti abo kati ataboza enseeka ezi zennyini abo zolaba eziri esoroti honorable Robert Mao mu 2021 abo naye yabawa ssente zogenda okwesimbawo nalabye omubaka agamba Sebamala
agamba ayagala kwa president omuwagira ekintu ekyo nayogeddeko naye nga mutegeeza ku lukiiko luno nti luliwo mu mateeka n'agamba netwogera bingi byesajja kuddamu wano naye kati sinza kugamba nti muwagira oba sitamuwagira olw'ensonga National Delegates Conference yatuuse kubanga sisobola kugamba nti muwagira mweyetegekeddwa Honorable Robert Mao erina okubeera National Delegates Conference ebyentuufu yetegese gye tusinzirako okusinzira mu bino ebiwandiiko mu misango egiriyo kakati eyo mujja kuba mu bacandidates kugamba kakati awo nvuddeyo injunction eganye kakati ozizaako ekyo genza kutuula tennabagana olinda mulamuzi mutegera kikyali bwekite olinze yitali nabiri byonna bye bakoze bibalike era ogenda biri wamwe enfuufu yani kati nja kugenda ntekeyo contempt ebeereyo contempt eme kati omulamuzi oli omupya agenda kuwulira contempt ezi omuntu awuliriza era atulaba naye gwe okola ddi kuba kati koti wagifuula maka wagifuula nnimirakulima lwa ddi olima ddi ekyo Honorable Robert Mao kyayagala ffe tunafuula oba bino byonna babikola ku nsonga ezi ensonga esooka kunnafuya mu bya ate ne wano olima kubanga oŋambye nti eno kati zino sente kubanga olina bikozesebwa ssente ne zino sente zonna zigenda kuva ku akawunti ya DP ekiseera nga kituuse kasita omulamuzi azikkiriza n'agamba nti bituufu byenjogerako abawangula emisango emyaka 2 ekikulu si kya ssente ekikulu kyakutereeza DP kubanga olaba bampadda ssente Ondoki yampadde Justice Philip Ondoki yampadda ssente nesizigenda nga nazisaba ntukyalina okutereeza sinze Honorable Robert Mao abadde bagambe kale ekiddako ate tunagamba ate kati kyembadde okugamba ogwange wakukuleetanga wano tubanyonnyola omanyi baalewo omulamu tasamibwe banange lero bankubiddeyo tebankubye kubanga tekibadde mumateeka injunction bakukubye anti kira tekinaba kuggwa olaba nkyalina emisango ena mu kooti nina mu court of appeal eriyo omusango nina mu gubadde wa Dr. Douglas Singiza ogwo gwa contempt zina injunction ziri bbiri kitegeeza ki nga bavudde Soroti nja kuteekayo injunction era oyinza okwesigana nga baziwulidde mu budde bwe bumu neno temporary injunction ontegera lwaki nti tebalina buyinza bwekonvininga nkiiko ezo babagaana ne order weeziri ziri kiriya ekirala kakati nanti oli wakubuuliza ffe mu mbuzi eyaffe ennyangu n'endala ennyangu nti bw'oba wamegga ate kati kyoluma wawangula babagaana okutuuza miitingi gwe lwaki teweetuulira eka balina obalekana batuuza bimiitingi byabwe bimateeka obatemuli tosobola kutuula olw'ensonga nti tulina enseekeeze zayingira mu DP era babadde bankubiranga bamperezanga message bawagira Honorable Robert Mao zine mbagamba obuwagizi bwamwe I don't care mwe muwagire nenze njagala Democratic Party tukole delegates conference eya 25 so sizine zizze zibeerawo ne bakweta mwami Kibalizi tomanyi na nsonga za DP tuli delegate nga bakulese londa Honorable Robert Mao londa Honorable Jira Islanda londa gondi bakoze akapapula kabwe kati gwe boli nokola ki kati tuba delegates conference so abantu bali balina mandate eronda ontegera kyobola lwaki nakugamba nti candidate gwe tulina ekawempe si candidate wa DP lwaki kyayita mu Kamoli ate DP teyita mu Kamoli kati nabino ebiri Soroti bya Kamoli ontegera era mu budde obutuufu ojja kulaba ng'ebyo bifu olw'ensonga nti kati ne bagenda mu National Delegates Conference era ajja challenginga ntya olw'ensonga kati bo beesugudde kati bagamba abatamanyi mateeka abo mbuuze ŋŋaanya okuliniwalinga ate niniwalinga mu kintu ekifu ekyabafere nze ngende mu kyabafere Beni leero agenza okuba nga tumuwadde erinnya lya DP Saabawaabi tujja muyitanga DP Saabawaabi twagala kutereeza kibiina naye tetumanyi eyo baluula obulo ekyasobola okutereeza akijja kutereera ng'obudde abantu nga sinaba kusiibula waliwo ekintu kyenjagala okulaba ekintu kiri kyoyogeddeko nti ebintu biri Honorable Robert Mao mukonjera kani nze nkugamba Honorable Robert Mao muweereze ka video kano yagenda ateekeyo nti nze namwogerako nti yakola fraudulent yakola byonna ebiri mu court of appeal byali bya kifere okitegeera ng'akolagana ne Worship Allen Lukondo okitegeera ne Kanso Semuyaba ne babireeta ku ki kufugundi kubalamuzi pano y'abalamuzi ekirala
nsaba omulamuzi honorable justice Kiryabwire kubanga bwe twali mu court of appeal yagamba nze ngenda mu magistrate court nempabira DP nempabira honorable Robert Mao nengenda mu high court buli wamu nze nkola ki naye nga ye alina obuyinza kati nze ekibuuzo kye njagala okubuuza honorable Godfrey Kiryabwire nze yasobola okungamba sigenda kuwaaba ngende kuwaabawa naye baba kola abayita meeting eziri irigo baba salidde magezi ki ekintu kikulu nnyo kubanga bino bigete bisobola kubaawo singa bayita meeting fena ne tulinda decision yaki ya court naye bwe bayita meeting kitegeeza basaanula emmeeza fe ne court yennyini ensonga za DP na yetu eyo omwezi gumwegambe nti mwezi tuzimaliriza ali ku nsonga ya DP ebanga esikadde temujulira alinyola okusibula abatuwuliriza nga mbategeeza nti kino bwekito bwe kikoleddwa tekibadde nnyo mu kufere kiri mu mikono gyaffe naye ate bamemba ba DP temuggwamu ki maanyi kubanga buli kimu kikyali mu gundi yaffe okuva lwe twafuna ruling ya Justice Philip Odochi n'adikiriyalinga nti bali irigo kitegeeza nti balina land void ne buli kye bakola kyonna kiri bakitukiita utility kiba kifu teri kintu kiva mu kifu kuba kiramu buli ekibeera nga kifu kiba kifu okitegera mu mateeka njagala okulaga nga bulaba kooti y'amagye teri kiramu kisobola kuva mu kooti y'amagye kubanga bagigambye nti nfu so lwamala okudikiralinga nti ekyo ekintu kifu kiri irigo tetusobola kuŋŋamba ddala kati enkiko zibakola kooti yennyini eyagamba nti kifu yeyina okutuusa olunaku netugamba kyalamuza kati era kati balina kuba lwekikoze ABCD kati kiramu ate bano balina kuza the honorable Philip Odochi n'agamba nti kyenasala si kyekyo kino kyenasala naye nga kino kivuddeewo titusobola kukkiriziganya n'ebyo bikola ki bikolebwa ddala funkunga banna Democratic Party abali bangi tebagenzeeyo esoluti era abo abaferefere abamanyira okukwatawo okuweebwaweebwa obuswiti obwo obuveeraveera be baliriddawa esoluti naye bamemba ba DP bali muno bali ku byawe era obwenatuwolerezega nawe tubadde nabo bangi ku trade nga balindiridde ki tebagala gendawa era tebasobola kgenda eri so abo abagenzeeyo abo sira bamemba ba DP wabula abo abafere omanyi abafere kati ab'amataayi abo bebobolaba abaliriddawa esoluti naye si bamemba ba DP so nsaba nnyo byonna bye banajja esoluti tetugenda bikola ki kubikkiza kubanga bo tebasobola kusalirawo ffe ontegedde ffe bamemba ba DP ontegedde essaawa eno bagamba abantu baliniwalinga otya mu bukulembeze obutaliiwo omulamuzi bwe yagamba nti bufu kisoboka ekyo bagamba toli memba wa DP anti kati akugamba wakomandi okuliniwalinga anti ekiri bwe kiti olaba okukakasa nti toli memba wa DP bagende bambulookinga okuteeka omusango mu kooti nampabira DP ate otali memba osobola okuwaaba tekisoboka ate kati gwe onyonnyola otya mu nsonga etteeka lyaffe ligamba etteeka lya DP okukyalenjinga ene action ya Democratic Party memba etteeka ly'ekibiina era ne mu kooti basooka olukumala okubuuza national ID ne bakubuza kadi y'ekibiina okitegera tebaagala nti ya 2024 baagala kadi y'ekibiina wawandiisibwa okuba mu kibiina tebiriiko nnaku zamwe tebiriiko ebyo kasoobera memba w'ekibiina kati sobola onasanga nali siri memba kati senga lwaki tebagamba nga omulamuzi nti owange omusajja oyo si memba mugobe kubanga bakibe kanso nalukola yakyeta nga akyali mu DP n'agamba siri memba ne mukubirawo maaso gazi ate mwatu yakulekayo kati era bwe ntunulira kanso nalukola nkwasa n'ennaku yaŋŋamba yampita tanaba kuteekamu oyo gundi objection ze yagamba nti nakola bubi okuwaabira ekibiina kya DP era banna DP bangi nnyo bandaba nga nze mulabe waakyo naye ekikwewuunyisa ate nze omulabe waakyo nze ndi mu Democratic Party ate ye yalina nnyini kibiina ate kati ali munno kati awalina nnyini kibiina nze gwe yagamba nti abantu bajja kundaba bubi nga mpaabye okutereeza ekibiina nti ye tebajja mulaba bubi kubanga ye memba waakyo tasobola kiku yagenza okulaba muwaaba nnyoko ye nze sijja kutambula abasajja batava mu kooti kaŋŋende mu kibiina ate munnamateeka bw'okola ekyo obeera mukyamu kaŋŋende mu kibiina kitambula bano mukyabagaza ate ndo kansooka enkubula ekyo lumwami kibaliza kansona lukola yakoze ensolo tosobola kuva ekibiina kya nuuko okimanyi tekirina ssemateeka
tekirina procedure ebyo gwo byogera omanyi procedure zaabwe ate gwe atali wa Nuupu omanyi lwaki olondola ebya Nuupu andi kiba bwe kiti beera mu DP andi fena tuli mu opposition fena tuli mu opposition tulina okumanya ebifi ewaani enkola kubanga bwe tumala okugamba tulese mwami Kibalizi ku kaadi ya Nuupu baleese galiko ku kaadi ya DP naye bamuleese batyere olaba DP gye basingisiddwa emisango emirundi emeka olwaleero egenze kutula mu National Council naye ate Nuupu siibula tuve wano. Okay. Ekyo omanyi Katikkiro atera okugamba nti ensi bw'etabeeramu mateeka tesobola kukula. Okitegeera? So kati ne mu Uganda gye tugenze kigenda kulaga nti amateeka gajja kuba tegakyakola ki tegakyakola olw'ensonga emisango miyitirivu nikuwewunya ekibiina kimu kirina emisango 5 giriyo gitudde n'emirala gijja kubanga twaweza enkiiko ezabaddeyo nyinza obutabeera nze ejjinza okubeera naye n'ateekayo nange n'enteekayo kakati kiba kitegeeza tewaliwo obulo olw'ensonga nti amateeka sega gagobererwa bw'owaaba nga badisposing off bw'owaaba nga badisposing off kitegeeza tesobola kuba na misango eyo nerafu nsaba nnyo bammemba ba Democratic Party nga tumaliriza nti ffe tubeere bakkakkamu ffe tugoberere amateeka bo bali abagalimu baminisita ba justice bo bagavuyise naye ffe tugagoberere. Kale tetujja kusukkamu awo tetususseewo abalabi ba Big TV ne mwongere okusubscribing ennaku zino ate mweyongedde nnyo nange ne mwenyongere okunsanyusa kyova olaba sikyava mu kamera buli kaseera mbale nina obaleetera amawulire amapya okuva mu bibiina byammwe byonna ebyobufuzi byonna tugenda bitalaaga mubeere bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala.